Okay, nga bulijjo tubeera ku Fictions nga tukuleetera abakabi abakola ebyakabi ebigenda mu maaso. Ate ku luno omulundi tuzze nga tuzze na mukyala akola ebyakabi. Ayagala okunyirira, ayagala kulabika bulungi, kwegamba buli kimu gwe ky'owulira nti no kikwata ku mukyala. Okisanga wano ba Queen Maz Herbal Sport. Omanyi saasoma nnyo Oluzungu. Oluzungu wange lutono nnyo ndukekkereza. Ojja kunvuga mpola mpola mu Luzungu. Queen Ma, ogamba otya? Ndi bulungi. Oli bulungi. Tukulaba weeyagala. Bantu kumanyi twabeeranga edda ku CBS nga bagamba abantu baguwe business mu maaso. Naye kati gwe kennyini nnyini gwe business. Mazima. Olabise bulungi. Thank you. Queen Ma. Ki ekiri wano ddala abantu abali baagala okumanya Queen Ma kipya kikyatuleetedde. Okay. Mbalamusizaako mwenna abali ku Fictions nsanyusa okubalaba. Yenze Queen Ma okuva ku Queen Maz Herbal Sport wano ekyengera nga tudiringa mu bintu bingi nnyo eby'abaami n'abakyala, basically mu reproductive health okugezanga Queen Ma mbanja kukusaba abantu baffe Benansana, Kyebando, Mugongo eyo kwegamba Oluzungu abakyala abali eyo ab'omu butale banyagadde okumanya. Okay, bansonyiwe. Bwe ngamba reproductive health mba ntegeeza ekitundu okuva wano paka wansi wano ku mavivi. Okitegeera. Mulimu okuzaala, mulimu ebizimba, mulimu abaami prostate, mulimu low sperm counts, mulimu ensonga z'ekisenge zonna ez'abaami n'abakyala. Awo. Essebo. Ekyanjawulo kye tulina. Okkiriziganya n'abagamba bunno omukyala. Ekiba tekiggweredde mu kisenge kiba tekiggwa. Kiba tekiggwa. Nzikiriziganya nakyo. Naye ate nyina ate ekyenjawulo kye nyina ku bantu abalaba mbadde nga mulaba. Nti fano ku Queen Maz Herbal Sport tukkiriza nti buli kimu kyonna ky'olina ng'ekizibu mu kisenge buba bulwadde. Era tukuhandolinga mu ngeri y'obujjanjabi. Mpola mpola. Singa omukazi aba ayombayomba buba bulwadde. Kisinziira ki ekimuyombye. Omukyala asobola okusanga ng'ayomba naye lwa nsonga omusajja akuba kamu. Oba n'osanga oli ng'ayomba ng'omwami we tasituukirako ddala oba ng'asituka yeegeeyaaza. Kati tuba tulina okujja ntujjawo obulwadde permanently. Ate awo wasingira ddala obuzibu awo. Awo njagala okubeewo nnyo awo ku nsonga z'ekisenge mulimu babiri mwami n'omukyala. Wetudda ku nsonga z'ekisenge teziriiko mwami teziriiko mukyala wabula nga yembagambye buba bulwadde mulekerawo okubuzannyisa omwami gweoba ng'oli eyo ng'osituka weegayaaza oba nga tositukirako ddala oba ng'olina kye tuyita premature ejaculation okuba kankoko n'obweri nawe omukyala oba eri eyo ng'oli extremely dry oba ng'oli nabukalu oba nga tolina appetite nga gwe tobeerankaawo n'ogamba nti munnange naali mwagadde okubeera nga mulina Fetukitwala no Queen Maz Herbal Sport nti olina obulwadde era treatment tuba tugirina tukuwa treatment tetukuwa kiweweeza. Kwega kati ojja tunyonyolemu Queen Ma treatment eyo kusinza ku products z'endaba wano nnyingi. Njagala tukwateko kamu sima obudde oba bunatusobosesa tulage nti gwe ayina kino kwa product eno weti ne weti. Tandikire ku nsonga y'ekisenge naddala ku basajja abasajja ennaku zino beebuzaabuza nnyo. Kati gw'omwami ali eyo osituka weegayaaza oba nga tositukirako ddala oba nga bakuyita nsindikanjake package yo yino gye tuwa tugiyita erectile dysfunction. Eyo ng'eyambako okubeera ng'omwami ekuwa amaanyi ge ag'obutonde n'ekugogola emiswa n'ezuukusa obusimu naddala gw'omwami ng'akozesako ku nsonga gye tuyita masturbation oba ey'okwemazisa. Ensonga eyo lwaki mugiremerako nnyo? Ensonga eyo lwaki tugiremerako nnyo nti obwami bw'omwami bwakolebwa nga bulina ebulina okugenda omukyala wabeera softi walina engeri gye watondebwa kati gwe buli wakozesa engalo oba ekintu kyonna kyonna ekitali kyatondebwa kubeera nga kyekiyingiramu oba oteekako impact etali yaawo kitegeeza oba weereetera obuzibu emisu oba ogigaziya obusimu oba obutta so in the long run ojja n'ofuna kye tuyita erectile dysfunctions oba premature ejaculation n'ebirala ebigwa mu kkowa ebyo. Kati ate ensonga endala kati abasajja oyogedde bano simanya nkuba kamu n'enkitaye saidi y'abakyala kiri kitya? Saidi y'abakyala ate tulina ebintu bingi nnyo tulina amataba Promax. Amataba Promax omanyi ekigambo amataba kye kitegeeza? Ajati amataba agebwayise
agebwayise nkuba eyo etonnye eyo nesigala ng'eyise mu bantu ag'okulwako ttawa thank you so much kegega n'amataba omukyala ng'oli eyo ng'oli extremely dry ogamba kwinma nze simanyi mukyala akola atya amataba oba omukyala yegenda ateekako atya ekiveera ku buliri oba omukyala abeera atyawo ng'asanyusa omwami we okumala ebbanga eriwera nga takaze wano we tuba tuli mataba promax galimu ne flavors nno nina kwajati sigegalige tulaba agaba gaddugala wali amataba gano gajja enkuba nekuŋŋaanya buli kikyafu nerita nigakuŋŋaanira awo gano agagajati gowa bakasitoma abo gaba muzuuli gaba clean ate nga gawunya bulungi lwaki tukola flavors zino nti waliwo omukyala yalwala infection n'abeera nga yafuna ekikowo ekitali kya bulijjo newabeerawo omukyala gwogenda okusanga eyo ebbali nga bambi ye teyeeyonja bulungi ng'avaamu akawoowo akabi ebyo byonna biremesa abaami okubeera nga batuuka ku mikolo gyabwe bulungi so amataba Promax gano gagenda kukomyawo akawoowo k'ak'obutonde ate gabeere nga gakuwa that prolonged sex obeere ng'onyumirwa nga mwenna mwenjoyinga ate nga bemugenda mu maaso mataba Promax ate akajati nkagadde nnyo mataba Promax okalikomendingira like ajati products zino ziriko emyaka kuliko emyaka 18 and above 18 and above eza bedroom kati ate wano waliwo kati manyi nze mpitayita nnyo mu bakyala mu butale bagenda ne bagamba tetukyabisobola magumba tegakyayunga anti ekireetera ekyo baba tebakyalina apetite bino baba tebakyabisobola baba babisobola bino bizze kuyamba oyo agamba nti nze nabivaako sikyabisobola amagumba tegakyayunga basooka kunteekayo malusu ate nze bamala kunnoonyeza mwaka mulamba gana amataba gakolaki gakola ebyo byonna mu bufunze kati kugamba jati omuntu osobola omuwa full package kati njagala abalabi baffe nga tumaliriza tubuulire full package eyo ebeeramu kaki tulina full package tulina bagole package eyo omugole agenda okufumbirwa naye nga tewekakasa bulungi nnyo bintu byo tulina package gye tukuwa ng'eri full nekutuusa mu bufumbo ekyamazima nga omwami agamba ono simuta tulina package y'abaami gwe ng'olina erectile dysfunction osituka weegayaza okubakamu toyina manpower n'oluluyongoyongo tobitegeera ekuzza engulu ate tubeera ne package ezo ziri overall ng'okuzaala omwana abuza abantu bangi obufumbo bugaanyi lwakuba baana tubirina tulina abalongo tulina ebintu bingi nnyo kwegamba jati buli issue omuntu yonna erina jjajja nayo nagamba jati ensonga eri weti ne weti olina package yaayo nti nze ekizibu kyange wekiti tugamba genda nakanone kati newekati ate ng'ogenda funa permanent results ezaddala oba togenda kuddamu kunywa kubeera awo permanent results kati ajati olwaleero ebizibu byetusinza okufuna bibadde nnyo mu bakyala onansonyiwa oli mukyala naye ngenda kuwa example ku bakyala abakyala bano babuzabuzizza nnyo abaami ogenda tugezi kankuwa ekyokulabirako nga bino biriwo kati ebyakafeero nti abaana si bakafeero sima bagenze ku DNA ate bantu tubala abakola ki bafaanana kafeero ajati